akulira ebyokulonda bye Uganda Electoral Commission byabakama akatutemi takatemye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko akamuli okumpi akatemye bannayuganda abaagala enkyukakyuka kuba oyo yekka yetawaza gye tulina ke kabiri kokero tulina akayinza okwakisa gavumenti eno tujooca neevaako bakatutemye ffe abalaba vidiyo nze naawe nti Prophet Katonda waffe ow'ekitiibwa kitaffe mu kitaffe ffenna gwe tulinamu essuubi abalaba vidiyo eno Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency kitakkiriziddwa kwesimbawo oba nti talina bisaanizo bimukkiriza kwesimbawo olw'ensonga nti abuliddwa emikono oba signatures eziva mu districta eziri mu Uganda. Omuntu okwesimbawo ku bwa pulezidenti w'e Uganda olina okufuna emikono oba signatures 98 districts 98. Kyagulanyi Ssentamu yatugamba ne komiti ye nti emikono egyo baagiweza. We bagiweza ne basukka nawo gavumenti n'etandika obukikwekweto ky'okuyita wansi mu underground ng'erinako districts z'abantu abamu ebikono beetiisatiisa. NRM oba Museveni n'asindika abasajja be nga bagenda mu districts ezo abaawa Bobi Wine signatures ezo nga zimusemba okwesimbawo ku bwa president nga babatiisatiisa. Bassebo ne bannyabo lukedde nga byabakama akatutema takatemye Bobi Wine kwa Bobi Wine waba teyesimbe ffe tufiirwa nga akatutema gwe alaba video nange ndi Kyagulanyi talinaweza mikono egyo nti alinako emikono 8 abuzaako 18 so talina bisaanizo byesimbawo ku bwa president. Naye mbajjukiza buli Kyagulanyi waba agenda okwesimba n'ogundi ogwasooka gwe yeesimbawo baamufutyanka. Basooka mugamba ekibiina si kikye n'abaako omulago yagulako ekibiina ne bamugamba era si kikye bagenda omufutyanka bakibalama. Buli wabeerawo okulonda bateekawo akawaanyi akamustoppinga. Leero bagambye tawezezza mikono gimusemba kujja mu kifo ekyo kye bayita fiya obunkenke okutya. Balabyeyo mu maaso tebiyinza okukyukamu this time. Gavumenti webanga teri ready tennateekamu kye bayita tennateekamu nkola kwegamba tactics zaayo zeyinza kubeera ng'efukyanka akalulu etandika opanikinga. Balina ekigendwa ky'okubba akalulu ne bali mu fiya. Kati oba mu fiya n'oteekawo ekintu ekidistracting abantu n'ekyokubatiisa nti ono tajja nga bwe mweteekateeka. Nga muzimbazi warehouse muyinza otiikiramu obuli kuba buli balina obutiikinga muzi warehouses. Ngewe muteekateeka ne byabakama wammwe okubanga obululu obumu bujja butiikinga olwedde nga bubale buli mu bibox. Ngewe muteekateeka n'ezo ente ze mugenda okujja mu bisibo zigenda okulonda kuba tukimanyi bulungi nnyo mu Uganda. Yokka y'ensi nga n'ebisolo bironda. Mu Uganda muyinza okuba mu district ya ekikale 100 naye obululu bugenda okujja nga buva mu districts 2,000. Nti mu kiseera ky'okulonda muba mu district ezimeruka ng'obutiko nga temuzimanyi naye ne babalayo obululu. Kiyite fear kawandiike wansi okutya panic Museveni gyalimu. Bwe talinaaweza mikono okakasa omuntu bw'otuuka okuzimba ekitebe eky'amaanyi n'olungamya abantu n'oweza millions of people who believe in you nti osobola okukyusa ensi ekyo kyokka kiyinza okukulema okukola. Nga ne we yali yakajja mu byobufuzi neyesimba ku bwa president yasobola oweza emikono egyo. Of all experience Kyagulanyi gyalina oyinza okugamba emikono egyo gibadde giyinza okumubula signature zibadde ziyinza okumubula. Naye bayita wansi ne bagenda nga batiisatiisa bamuwadde emikono. Musajja wattu abadde eno talaga mawanga kunoonya badonors na basponsors na tulungamya tuzazzaamu maanyi naddafe abawangaalira eno atuuse ku kinyusi kyokwagala okwesimbawo kanti campaign zituuke nti talina bisaanizo. Kati districts 18 ezo zisuubira ayinza ozifunamu kana akaseera zibagambye muzipendinga. Awo kakasa buli yamuterawo omukono bagenda musiba bagenda babuzaawo. Bwetyo gavumenti bwekola asigadde lusifa naye nkujjukiza protest vote era nkujjukiza nti nno 2026 omwana wattu mutulabirenga Kyagulanyi tambula ne penge. Ero video ngenda sulayo nyingi olw'ensonga nyimiridde ku internet wano buli ekijja kyembateerayo Lucifer Night Crowd tambula n'akasajja.